Pastor Tom Joko okuva eri ku Life Builders Church ewa Pastor JJ Nakamate gwenkuletere nate olunaku olwaleero era nga nno ye bbawa Pastor JJ ndowooza abasinga mwena mumanyi kubanga nzize mubalaga ebbanga lyonna onayina obubaka obulungi bwakuletedde olunaku olwaleero era nga mu byonna ayogera ku bulokozi gwenga omulokole biki byokola gwenga omulokole oyina kyotya mu mutima n'owulira nti nze kino so akikola ku lw'obulokole gwenga omulokole oyimiridde otya mu lugendo lw'obulokozi so bingi ku ebyo naye naddala omwana ow'obuwala oba omukyala eyeetegekera okuyingira mu maka oba gwagalimu ng'oli mufumbo obubaka buno bwayina olunaku olwaleero bubwo era nkusaba bw'obeera mwana wa buwala nga weetegekera obufumbo oba ng'oli mu bufumbo already nkusaba obubaka buno obuwulirize bulungi kubanga obyetaaga ebiri mu bubaka obw'olunaku olwaleero wano wenyini sigenda kugeranya okubanga akakilipu kano kawanvu nkusaba okawa obudde nkusaba okawulirize bulungi nkusaba na buli kimu ekyogeddwa mu kakilipu kano mukwano okitwale nga ekikulu wano wenyini sigenda kusukawo nkwagaliza olunaku olulungi mukama katonda akunkumire obeere bulungi. It's life in Christ. Mugamba nkoze ntya emizimu ngisindikayo ntegikola gitya tegimukwata omusajja oli kugamba noonya we muyisizamu emizimu ngiyisize luddawa oli mune kyava mugamba nti omanyi kyoba okola kati sumulule ente zigende mu kasooli we bwe zinaatuuka mu kasooli we bw'anaaziraba nga zirya kasooli ajja kuvaako awulyoke ota emizimu. Kati olwaleero nawe wawangulwa olwaleero nawe wakubibwa naye nga Kristo mu bulamu yakola atya ayina we yayita n'akola atya n'afuluma n'agamba mwana wange kino kitono nnyo kakkana gumiikiriza. Kati obutagumiikiriza ekibala eky'omwoyo ekyo olina loosi z'okoze nga nnyingi just butagumiikiriza. Amiina. Abasinga mbaliye ku mawulire wano omusajja yadduka ku omukazi yadduka ku musajja ng'ategedde n'agamba nti akana kasajja akaavu mbeera nako lwaki n'adduka n'anoba emyaka 5 n'addayo ewaabwe mu kyalo. Kati agenda okuwulira ng'akasajja ke yadduka kati kakoze katya kagaggawadde n'ayagala okukomawo ng'ate ono yawasa dda omukyala gwe yawasiza mu bwavu n'aguma nga bazimbye ennyumba obulamu bukyuse oli nayagala akumunga mugamba va mu bintu byange. Poliisi yamukwata n'emugyamu ne mugamba ddayo gy'okoze otya gy'obadde nga kyekyamugjawo butagumiikiriza butabako kibala ky'olengera mu maaso. Naye ffe abakulemberwa Katonda ng'olina omwana olina omwoyo omutukuvu olina ekigambo kya Katonda munene mu bulamu bwo tugenda kukyusa ebitakyusika tugenda kukola ebitasoboka eri abaana b'abantu kubanga Katonda ali mufu yakola atya yaleeta omukisa. Amiina. Kubanga nange ndowooza muyanye ntunyamu nga gyenafumbirwamu gyenawasamu mukyala wange nga tulina kaluumu kamu naye nga tukkiriza. Kati bw'olaba olunaku lwale bwe tuli kati oyinza okugamba maama abo baamalayo abo beesiimye abo Katonda yabakyalira abo Katonda yakola bwati ne bwati naawe Katonda asobola okukolera naye mu bulamu bwo temulimu bugumiikiriza. Mu bulamu bwo mwagala ebintu bya mangu mangu era ekiganye n'okufumbirwa olwaleero oyagala musajja ali loaded oyagala musajja mugagga oyagala musajja ow'amaanyi oyagala musajja abantu gwe banaatya toyagala musajja gw'ogenda kuzimba Katonda gw'agenda kukola ku bulamu bwo agenda okuleeta omukisa. Oyagala obeere mubeezi muli mu bintu ng'oli mu bintu bye naye nga takubala ng'omuntu aparticipatinze mu bulamu bwe tolina bujulizi. Amiina. Naye newange liwamanga mbadde ng'eyekyanga n'asaba n'empulira ng'asaba n'agamba Mukama omanyi gye nvudde n'omwami omanyi Mukama namusanga alina ekitanda kimu omanyi Mukama namusanga n'akasideboard kamu omanyi Mukama namusanga mu kaluumu kamu kati wano waali Mukama naawe owulye esa n'ogamba naye munnange ntuvudde wala nnyo ogenda okulaba ng'oddamu ng'okola otya nga weetereeza. Naye nga kati gw'ayingidde mu nnyumba n'osinga nanga buli kimu kyonna mwekiri amazzi aganyogolola mwegali amazzi amafumbe mwegali kakati ogenda kireiminga mu kisa kigabe n'obisiŋŋaanyewo poloti weeri ettaka weeriri ogenda gamba otya Mukama yebaziwe. Naye kakati oyo wange yasiŋŋananga n'ennyumba teri mu mazzi ganyogolola kati amazzi aganyogolola gakola gatya mwegali olwaleero kakati bw'asaba essaala Mukama agikola atya agiwulira. Mukama yebaziwe.
kati nze nzikiriza ab'ekyama ky'obulokozi abagenda okutegeera Katonda nti bw'otegeera Kristo mu bulamu bwo ogenda kufumbirwa omuntu nga talina kaayina naye Mukama agenda kubagaggawaza. Ogenda kufumbirwa omuntu ng'ayina Katonda naye Mukama alina w'agenda okukola otya okukola. Amiina. Olwaleero abantu bajja nga bajja ku lw'abantu, olwaleero abantu bajja nga bajja ku lw'abintu, amaana kubuuza ani aliyo bagenda kukola batya. Olwaleero bate twogedde ku muzimu nga twogedde ku kikolima abantu bakola batya tebajja. Naye Katonda munene okusinga ebintu ebyo tukola tutya. Tukuyisaako wali otegeere nti wano basobola okusibibwa wano osobola okukola bwoti ne bwoti, naye Katonda obunene mu bulamu bwe bwaki. Njagala nkulu waliwo ebintu by'otalaba olwaleero. Osobola okuzimba ennyumba n'otalaba musingi n'otalaba foundation, naye ng'ennyumba eyo okuyimirirawo eyimiriddewo ku ki? Ku bitalabika. Nange njagala Katonda ali mu bulamu bwe atalabika agenda okulabika ng'enzigi ziggulwawo, agenda okulabika ng'ebintu byeyongera mu bulamu bwo, agenda okulabika nga abataalina ssuubi nga balaba essuubi lijja mu ki? Mu bulamu bwo. Kyova abamu batya n'okutandika, batya n'okubaako ebintu basobola okwogera. Lwaki? Kubanga takkiriza nti Katonda asobola okujja ku zero n'akutuuza n'abaki? N'abalangira. Amiina. Okomye kulwa kumeka? 21. Tuli mu Efeso sura 2 ola 21. Mu oyo buli nnyumba yonna bwegattibwa obulungi ekula okubeeranga yeekaalu entukuvu, okubeeranga yeekaalu entukuvu mu bulamu bwe. Ennyumba bwegattibwa obulungi okubeeranga yeekaalu entukuvu. Naye kati olwaliro yeekaalu yo ebigambo by'olowooza, engeri gy'olabamu ebigambo, engeri gy'otwalamu ekigambo kya Katonda, engeri gy'otwalamu abaweereza, engeri gy'otwalamu buli kimu kyonna, Katonda asobola okuyita mu muntu gw'onyooma gw'oyisaamu amaaso naye nga yalina deliverance mu bulamu bwo. Oyo gw'oyisaamu amaaso nga alina ekyokuddamu mu bulamu bwo, nga yalina amagenda go naye nga gw'oyisaamu amaki? Amaaso. Gw'olaba gw'ovuma oyo, gw'ojerega oyo, gw'otalabawo naye nga Katonda gwakuteereddewo ng'okutuusa lw'oligonda. Amiina. Waliwo abantu Katonda baateeka mu bulamu bwaffe naye nga balina ekyokuddamu mu bulamu bwaffe nga ye ayagala bwagazi okkakkane, ayagala bwagazi obale kibala, ayagala bwagazi Kristo labisibwe mu bulamu bwo, obulamu bukole butya? Bukyuke. Katonda akutwalewo omuntu oyo ayinga Mukamaawo naye nga mukambwe, naye nga alina effujjo, naye nga Katonda ayagala obalirewo ebibala awo nga wagenda okubeerwa omukisa. Amiina. Otunia abasajja ba Yusufu abo engeri bayita munagenda mu maka ga muka Potifaali ng'omukisa aguyina agulabye kizze. Musajja kyayinza okubatuusa okutuuka mu level ng'engeri eyo bw'abanga Kristo si mu bulamu bwe ayinza okusibwa omukisa ogufaana bwe gutyo. Kama yebazibwe. Era kyovula nze ngende ngamba abasajja twebaza Katonda ku lw'abakazi kubanga abakazi newankubadde bawangulwa naye abakazi baguma mukko. Kubanga omukazi muluka esobola okupaakinga namugamba mama nkutwaleko, mama nkuwe lifuti n'ayogera ebigambo nagamba nembala nkufuna, bannaye nembala nkukwata singa omukisa nagufuna ne nkukwatako gwe nkuzimya ne kalina kwegamba. Naye omukazi n'agamba kangume n'omusajja wange ono wakaki wakaluumu akamu naye nga alaba emmuluka gye boogereramu eyimiridde n'akawoowo akawunya n'agamba kugamba wuli yakawoowo n'agamba Mukama n'agamba naye kangume muki mu muzigo gwange guno. Naye musajja ki omukazi ayinza okuyimirirawo ng'apaakinze Range Rover n'amugamba musajja gwe n'omala okkiriza essente ze ngenda okukuwa asobola okuguma. Musajja kyasobola okuguma awo ng'omukazi azze nga ne ku dashboard center azikola atya azirabawo n'amugamba musajja gwe mmoloka eno nsobola ogikuwa nsobola okugulayo capital nsobola okuwa ne million 10 singa okkiriza ntukola otya n'ompasa. Oyinza okumulaba nga layini agiridde awo n'essimu agimize n'atuuka okumukyala nga n'essimu takyagikola atya takyagirabako. Kati ate awo nange wempayo credit abaki abakyala kubanga oli asobola okujja n'emmotoka asobola okujja na buli kimu kyonna oluusi na mulandi road mulamba apangisa ku dduuka lye oli n'amukola atya n'amwesibako n'amugamba munnange newankubadde empangisa ku dduuka lyo naye ndi muki ndi bufumbo. Waliwo abasobola okuyimira ne bakola batya ne bawangula. Naye nammwe abakyala temwewana nnyo naffe twayimira ku lwa Yusufu ne tukola tutya ne tuwangula kubanga twabireka ne tuyimirira ffenna tuwangula. Yusufu naye yatukiikirira wakati buli kimu kyonna nga tewaliwo Yusufu n'agamba naye kankiikire ku lw'abasajja bannange Kristo akola atya alabisibwe mu bulamu bwaffe.
n'aleka emaali n'aleka ekyengera kya Mukama n'agamba ekuba kusibwa kansibwe n'adduka byonna n'abikola atya n'abituna ne yeeyongerayo. Njagala nkubulye mwana wa Mukama nti bino ebyolaba bijja bugifuti obujjaawo bujjako kaseera katono nnyo, bujjako kubaako bye bikukyuza, bijjako kukola loosi mu bulamu bwo, naye bw'oguma Katonda agenda kuleeta ekyomuwendo mu bulamu bwo. Amiina. Ndebeka abantu bangi ne bava waava bwati nga badde teyeetegese n'agenda okukomawo ng'ataaluuzinze. Kama yebazibwe. Nabagamba twalina neighbor ffe twasabanga naye ku kyaki eyo yagenda n'akwata bbaawe yamukwata ali n'omuwala omulala n'amugamba kino kyonkoze n'agamba naye nka ngende enfuneyo. N'amugamba genda ofune muntu buli omu yeweeyo ku gaapu buli mwaweeyo mu gaapu munne emyezi 6 buli omu akyakazeemu obulamu bwe. Emyezi 6 bwe jaggwako gye beewa bonna ne bakomawo. Ne bagamba kati nga bwe tukomyewo ffenna tugendeko mu musaayi. Ogenda okutuuka mu musaayi ng'omukyala mulwadde ng'omwami mulamu ne baawukanira ddala. So katusiŋŋanya abantu bangi olwaleero mu bulokozi nga mwebali ab'emikwano tubina bibenjogera nkuba byo mu Kristo tubirina. Nina n'omu eyampereza message awo n'angamba Musumba nanoba n'enva ew'omusajja naye kati nkoze ntya okuddayo. Omanadde mu conference y'abakyala najja n'agamba Musumba okimanyi nagenda n'enyiiga n'entondowala n'enkwatamu ebintu byange n'enva ew'omusajja kati emyaka 10 naye nnoonya engeri gye neesonse kanzireyo. Kikoze kitya kimbuze nga Musumba ompa magezi ki? Mukama yebazibwe. Kwegamba ng'olaba obugumiikiriza bwako yalowooza nti bw'anaddukayo yaddukayo najja n'akola bizinensi naye ng'oli naye asaba n'agamba ebyo byagenda okukola bikole bitya bife kati byafa naye emyaka 10 anoonya bweyezzaayo tagikola atya. Ab'emikwano n'ab'emusajja yabadde ku Masaka eyo mu kakonteyina bwamenye ku nguudo namulabe Masaka omusajja ng'ali ku TV ng'agamba Mukama tukwebaza okumenya bukonteyina badde tebakyatuwulira. Ng'essaala Mukama yagikoze atya bameka abakalabye mbadde manyi nti nze kano yakalabye. Mukama tukwebaza kubanga bukonteyina obukoze otya obumenye buli omu abadde adduka mu maka tukyabagambako kuwulira. Kakati omu yekka yamenyeseza bukonteyina bwa banne bulala bonna ne babusaanyaawo lwa bujeemu. Mukama yebazibwe. Akantu ako kansesezza buli lwenkalowooza nseka nanzirusa n'ateekamu omukyalo omulala naye amaziga ge nakaaba ne ŋŋamba Mukama bwe mbanga naleeta kapito ne ndeeta ssente ne nzigatta mu bizinensi eyo nfuluma mu bizinensi eyo mu maziga naye wabeerewo ekikolebwa nadda ewaka. Kati omuliro gye gwavudde ne gwokya bizinensi yonna neesaanawo. Miliyoni ne miliyoni za sente zonna zikola zitya ne zisaanawo. Ekizimbe ne kikwa ku ttaka. Kati nabadde njogera n'aŋŋamba nti Mukama nsaase newankubadde ezange zaafiiriddemu naye Mukama yazzeemu amaziga gange yazzeemu essaala yange. Nagamba naye yakomyewo ewaka kati. So kati waliwo ebintu olwaleero by'ozimba nga mwatane Katonda n'amanya entalo kankubuli waliwo ebintu ebimu ebikolebwa. Kakati Mukama n'aŋŋamba nti ekyo ky'ozimba ndikikola atya ndikyabya. Mukama yebazibwe. Ate n'atakomaawo okagamba nti bangi ababikoze naye ngenda kati ebimu waliwo ebintu bingi bye bwakoze eyo ogenda okulaba ozimbye ebintu naye ssente zoofiirizibwa zobbiddwa agamu amaka gaganya okubeera okulaakulana kubanga temuli mubiri gumu. Wangi temubiri muli mubiri guki gumu. Njagala nkubulya obufumbo siggo wabutandika omuntu oyo musiŋŋaanye muntu mukulu omusiŋŋaanye ku myaka 30 n'omufumbirwa obuzeebwe bonna ajja n'ebintu ebyo n'obyegattako byonna ne mubyegatta ne mutwala olina bigumiikiriza nga bikola bitya nga bwe biri. Amaze emyaka 30 mu mwezi anabamu omulundi gumu kati goloozo n'omunabisa emirundi 3 olunaku. Mukama yebazibwe. Kiriza mu mwezi omuntu ogumu gwakola atya wanaaba kubanga naawe waabwe yabakola atya yabalemerera. Kati bw'obanga gwozenga Katonda akuwadde ekisasaba Mukama akuwa amagezi.
buli wogenda okunaaba ogenda amazzi agokya munaye babiri jangu nkunaze ku jangu nkukuteko jangu nkoleko kale jangu nkoleko ojja munaabisa mu mpola mpola magezi omuyiwako amazzi mpola mpola tomuyiwa amazzi mulundi gumu mukanga bwogemuyiwako amazzi omulundi ogw'omukanga ojja kuba okoze otya ojja kuba oyonoonya amazzi muyiweeko mpola mpola mpaka olwagenda gakola atya ng'amanyiira kama yebazibwe kakati bwola baffe twagendanga okunaaba ogenze mu kinaabiro twalina kojja yankuba emigo katona nzete agenda mukola amazzi ngatya nenaaba ebigere amazzi nengakuba nawuli amazzi nganaaba kumbe naabyeko ebigere byokka amazzi nengayiwa kati bwe najje nange amajjamu essaati agenda okukwata ku mugongo nga gwokya n'asooka n'andya oluyaawo ejaddako n'andya omugere kakati nziruse kunaaba simanyi nti bwoba okunaaba omubiri gulina kubaka kula gutya nga gunnyogoga kakati gwe gojjo ogwako ojjo oyiira omusajja amazzi bwe gatyo Mukama yebazibwe ebiseera ebimu bw'oba oyagala omuntu oyo akyuke oba omukazi oyo akyuke okakola omulimu mu ggwe so tojja mu maaso ga Mukama omukazi wange oyo akyuke omusajja wange oyo akyuse eyinza okuba nga ndabirwamu nga bw'otunula bw'oti nga byokola ye byakola atya kakati saba Mukama ge Mukama nsaba nkyuke mu maaso g'omwami wange nsaba nkyuke mu maaso g'omukyala wange Mukama wawe sikoze otya gogonde n'okola otya okyuke wekka Mukama yebazibwe kubanga osobola okugamba omuntu okukyuka naye nga gwoliko ekizibu ng'ate gwe kolabanga akatono nga ye kaakola atya kye kinene mu bulamu bwe yensonga lwaki ajeemu obutakola butya obutakyuka Mukama yebazibwe uza musajja tagula nnyama naye agenda okulaba nga obulamu bwe bwagaana okukyuka obulamu bwe tebukyuka n'agamba omusazi ono kati kyengenda okukola sijja kuleeta nnyama sijja mugulya nakino sijja kuleeta nakino ng'alina akaakola atya tawadde mu lukuŋŋaana eyo Masaka ow'Oluganda yazze n'ansigamu ne ssente nga njogera naye ng'omusajja alina akagambo kayogera katono nnyo nga buli lwakomawo ayomba n'abaana abeera mu kuyomba n'abaana ng'omusajja mugamba saala kuddamu kulaba ng'oyomba n'abaana ekintu ekyo kinkola bubi kati yagenda okulaba eringa aleka emitwalo 3 atandise kuleka 15,000 ssente akyazikola atya takyazireka kakati mwabamu ogenda okubuuza ono omusajja wange takyakomawo naye ng'omusajja alina akagambo ke yayogera mu bulamu bwe naye nga wakwala otya kiva nkugamba tegeera ebintu ebyo saavisi bwebanga muli mu saavisi ng'olaba obudde bugenze si musango olaba nga omusumaludde ku kituuti kwata bayibuli eyo tambula ogende Mukama yebazibwe kubanga ekkanisa ya Mukama waffe Yesu gwe bw'onoofiirwa omwami onoomujja luddawa otegedde omwami wayagala akusinganewo ng'akola atya akulabeko saavisi etandise tuli wano mu kutulwa sawa mmeka satu tusaba tugoba ng'okyali awo otuuke waka ng'ekufulu agikoze atya agitaddeko amiina oba kyenjogera gyekiri njagala nkubuulire bw'olina kutegeera butegezi ky'olina kukola omwami obwo omala okumuluuzinga oyinza obutaddamu okufuna muki mulala naye oluwaddemba okuluuzinga ekkanisa n'ofuna ekkanisa ki endala Mukama yeebazibwe tegeera bulamu bwo butegeere wamajjangu tukomayo no gye twabadde Mako 8 asooka ogende